Oliotya omulabi waffe ate nawatuliriza webale kutulaba kyekikulu. Gravity Omutujju ne BigEye Starboss. Bana embozi ya Gravity Omutujju kanji baweeko leero ne Starboss. Abantu bano bayimbi tubamanyidde mu kuyimba naye mabega bavaayo buli omu nga yeesunga munne. Waliwo omwe yasooka okuwanika post naye nzize mpita nnyo mu za BigEye neza Gravity weeziri. BigEye yawandiika n'agamba wabula mpulira njagala kulwana. Mbw abadde asaba lockdown eno bweggwa baba ategekeyo fight ku Freedom City ne ki Gravity Omutujju. Bwate we yawandiika gwe tunulira post eyo. Mbadde nsaba karantini eno bweggwa ntegekeyo post ntegekeyo fight ne ki Gravity Omutujju. Abana ne bengeejinga mumanya ebintu bya social media kakati ne zireeta Ayingidde n'agamba n'awandiika akantu kaawo yagenda ku Twitter handle ye n'awandiika n'agamba ye sente ze azisibira ku BigEye. Gwabadde amanyi nti wabuyunti wa musajja okitegeera ne Gravity n'aleeta n'agamba agenda kukuba oyo. Olini yamuddamu kumuddamu alina kuzomwezi zaali 2 omwezi gwali gwakuna guno gwakuna zaali 2 na Gravity BigEye n'awandiika n'agamba ngenda kubakubira Gravity mwe mulimanya kye mulimpa. Olutalo lwabwe simanyi wa watuufu erwava naye bwe wetolole nnyo nolaba engeri gye boogeramu. Ono BigEye yafubutukeyo n'agamba yawuli ayagala kulwana singa lockdown ewedde naye ng'omuntu kwayagala okukuba ayagala kuba BigEye no ayagala kuba Gravity Omutujju. BigEye nga yawandiika ate era ayagala ategeke ku Freedom City. Okitegera muganda wange. So embeera y'abakyali baffe oba tebalina bulezi byakola kati olowooza otya kukulwana kukuba naye oba oli awo kubanga kiba kitegekeddwa kiba kibanga ekivulu nakyo bwe kiba kitegekeddwa kati tekuba kuyimba olwo kuba kulwana naye wanaabaawo emisipi. Nze naawe gwe omulabi waffe gulowooza kiki ekisinza okutabula abantu naye simanyi kiki ekisinga kubatabula kubanga emabega awaawe waliwo entalo ze balwana awo. Naye BigEye musajja watu mumuleke bw'oba ggwe abalwanyi abo 2 bali mulingi sente zo ozisibira wa ani gw'osibirako omutwalo gwo ne baguta n'ogamba nze BigEye yalya nti nze Gravity Omutujju yalya. Genda mu comment section bw'oba ggwe ku BigEye ne Gravity Omutujju ani gw'oterako omutwalo n'ogamba nti kati yagenda okugulya. Teweerabira okusubscribinga sister channel yaffe. Genda mu comment section oddemu ekibuuzo ekyo tulabe engeri gye tukikwasaganyaamu ate sharinga commenting liking mpozi ate ne Facebook page yaffe nayo weeri bagita Big Brother Uganda. Gendayo giliking kubanga wakaabeerako mpola. So tujoininge mu buli mbeera yonna tuliwo okutuusako mawulire wano mu nsonda wali wegali okwetoloola eggwanga lyonna naye nga nkukubiriza okunaaba mu ngalo. Abantu abo bolaba abo bwe bakyasinza okubanga batuwa message okuyita mu music abo abayimbi kyovola nti twesiba nnyo mu entertainment. Lwaki bannabyabufuzi batuwadde message zaabwe abantu ab'enjawulo batuwadde obubaka bwabwe biki naye bano jjukira bayimba oluyimba n'owulira nga gamba n'aba mu ngalo weekuume social distance biki tuli mu lockdown tukolera waka naawe okolera waka bw'obanga olina kadata nga ofuddeyo n'ondaba weebale nnyo weebali ddala. Njagala okubuuza ku baana b'e Qatar ab'e Dubai Afghanistan Saudi Arabia abali mu biyumba ebyenjawulo Aisha Nanteza bannanga otulaba nnyo weebale nnyo weebali ddala. Simanyi watuufu oli oba oli mu Uganda oba oli liddawa I don't know naye ng'otulaba nnyo Nanteza yes weebale nnyo weebali ddala bambi
tukwagala nnyo naffe era nkutumiddeko Namiro Lydia nkutumiddeko n'abalabi abalala mwenna bali wano e Uganda kyamaanyi kubanga manyi kaddata kakalubamukko ennaku zino bintu si byangu naye nga bwobanga weefiriza n'otulaba weebale nnyo weebali ddala kale nno labira ddala sharing o commenting o liking tukwagala nnyo Big Roger Maruge Manyo Sida Bonchawda ali ku kamera weekubire ku mukutu